gali gategera galinga abantu kitegerekese nti enkima zino ezirimbi bingi zaakaluma abantu 10 mu bbanga lya myezi 3 nga n'enkya ya leero waliwo omutuuze Simanya Twa abadde akedde okugenda okuba bulooka enkima 3 gwezinzeeko ne zimulumaluma. Simanya agamba nti yeerwanyeeko n'atema enkima ennene omukira ng'eno enyiize n'esooba nemuluma omukono n'egubetenta bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Zabadde mpitirivu ziva kumenya kasoli zikirira bweziti yanvudde mabega nge ngoberera nenjiteme ejjambiya abanagitemye ejjambiya teyakomye kwekyo naye nenwanisa nenjisoka nempisa olwala ku mugongo nekoma ogwokubiri nenjitema jambiya kata yasituse mulundi gumu netema guno omukono bweti. Agamba embeera gy'alimu si nnungi nga awulira omubiri gwonna gusanyaladde nga yeetaaga okufuna obujjanjabi obusingako kyokka nga talina busobozi. Ekyobusagwa agala mitwalo 3 kunjanjaba nesente siziraba nange n'obwongo bwesibye. Asabye ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko mu ggwanga okubataasa ku mugagga alina ekibira ku kyalo Kigezi esangibwa mu ggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti y'Empigi ng'eno enkima gye zisinziira ne ziwunya abantu emiwabo nga n'abamu ku bayizi tebakyasoma. Ekibira kikole ki kiveeyo kuba terumya omuntu omu erumya abantu abawera 10. Kuba olaba ate ekwata musajja kitegeeza ate bweneesangaza omukazi egenda kunga jambula. Enkima zituyisa bubi nnyo zigoma abaana. Joyce Nagujja omu ku batuuze alomboza ennaku enkima gye zimulabiza nga n'okufuluma amayumba basooka kulingiriza. Eziwalampa n'ekikomera waggulu ne ziringiza zirabe ne tudduka ne tuyingira ne mu nju. Enkima zitumazeeko emirembe nze ziŋŋaana okutambula nakati naakavaayo. Tulaze omusiri gwa kasooli enkima gwe zinuula ne zituula mu lujja ne zitandika okumulya nga bwe zirumya abayise. Biibyo ebikuta byereere temuli kasooli. Waliwo omukazi atulaze ennyumba ye ng'ono enkima bwe zaagoba abaana ne bayingira munda mu nnyumba zaawulira bubi obusungu ne zimalira ku ndabirwamu ne zizaasaayasa. Bwe zikulaba nga ziwalampa waggulu weemulumulamu obugenze mu manju nga zikka. Francis Sendiowa kansala w'omuluka gw'Ekiringente ku disitulikiti atuuseeko mu kibira enkima zino mwe ziva ng'ategeezezza nti baalabula dde omugagga atema emiti mu kibira kino kyokka yakuddaala awooza kimu nti abatuuze be balumba enkima ze mu kibira. Enkima bwetuukira okulumira omuntu myaka 4 5 olwo omwana w'essomero omuto tugamba nga bakulembeze b'Empigi nti omwami ono aggyewo emiti gye teyeefiirayo ayogeza boggo na kuduula. Nini kibira yagamba ekibira kifa abalumba enkima gye zikola ki ziri mu nnyumba yaazo. Twagezaako emabega kaawo okutuukira Uganda Wildlife batuyambeko naye ne tutafuna kuyambibwa nga bo batugamba obukima butono nnyo tebusobola tumalako mirembe. James Kalokola ow'ebisolo ku disitulikiti y'Empigi naye atuuseeko mu kibira kino ng'asuubiza nti olunaku olw'enkya baakuyungula ab'emmundu n'emitego gogola enkima zino ettumba ezifuukidde abatuuze akayinja mu ngato. Kubanga kati ffe tetulina mmundu singa ekizibu ekyo kiba kiyitiridde ate tukolagana n'aba Uganda Wildlife Authority ne batuyambako. Kyokka asabye abatuuze obutakasukira nkima mayinja nti kubanga kijja zireeta obusungu ate zongera okutabuka. Tebakozezaako okukozesa magezi gaabwe nga bakozesa amafumu baleeta embwa ziyiga ziba zitandika okufuna obukambwe. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.